Mathias Mpuga Nsamba agaanye okuva mu office agamba nti yeetagenda kukkiriza bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe bafulumiza ekiwandiiko ekimulagira okuwummula Bunnambiro. Mathias Mpuga agambye nti waliwo abamulwanyisa okumuzza ebbali naye tagenda kumala gabikkiriza ate atyo. Baganda bange, ensonga nno egendedde ddala mu maaso n'okulinnya ekiri mu NUP nno kirabika kikambwe kissa kinegula kitokota. Baganda bange, mikwano gyange, yeeyo embeera. Omukulu Mathias Mpuga Nsamba ebintu abideese mu ngeri ate ey'enjawulo, naye nga baganda bange oba ofa kino ensi baganda bange, mikwano gyange, kyetuyinza okugamba nti Mathias Mpuga Nsamba ye ensonga azigaanidde ddala era agambye nti tagenda kulekulira kibiina oba betta bette. Kyokka Mpuga bannange, muliro ku muliro, ffe tulinze muliro ku muliro, naye omuliro teguzikibwa muliro, amazzi ebiseera ebisinga ge gazikiza omuliro. So Mathias Mpuga Nsamba ajja kutuuka annyonnyole abantu lwaki agenda mu maaso n'okukola by'ali mu kukola. One time twabagambanga nti amazima gajja tuuka gaveeyo, era amazima tegeekweka, gamaze okuba nga gavaayo, atandise kwekwasa bafamire oba bafamire baani be yeekwasa. Nze naawe gwe nange ffenna tetumanyi kituufu kyeki era tetumanyi lwaki atandise okuleeta ebitaliiwo, naye nga ffe tuli bagumu. Tuli bagumu nnyo nnyo nnyo, tuli bagumu nnyo nnyo, tulinze omusezi yeeyambudde wolololo. Omusezi yeeyambudde Mathias Mpuga. Mathias Mpuga Nsamba twongera okujjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu abyogera with evidence. Tolowooza nti n'ebintu abyogera bwogezi biki. Gweoyinza olowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bali mu kulwanyisa kusiiga nziro. Naye nga bannange twongera okujjukiza mukulu Mathias Mpuga Nsamba nti akimanye nti nno bannayuganda bangi nnyo bamutaddeko amaaso. Akimanye nti bannayuganda bangi nnyo 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 abamuliko era nga bannayuganda bangi nnyo abategedde obubbi bwe. So ne bw'anaagezaako okukola ki, ne bw'anaagezaako okwegaana, takyalina kyazza. Tuyinza omugamba takyalina kyazza kubanga yo bannayuganda bamuguddemu. So ffe twandigambye nti ekibiina ekyo ffe tekikkiriza nguzi, wandibadde muntu mulungi n'olekulira ng'obudde bukyali. Yes, embeera bwetyo bw'eri mu national platform, ebintu bigenze mu maaso n'okutabuka. Era baganda bange, mikwano gyange, nyongera obajjukiza n'obategeeza nti ebintu bino bigenda mu maaso n'okutabuka. Abantu abamu bigenda baleka mu mbeera ndala ate n'abalala tebigenda balekera kitiibwa kyabwe. Anti His Excellency the Ekili President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebiseera ebisinga byatugamba tutandise okubiraba. Abantu abamu His Excellency yatugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe, era ebikolwa byabwe eby'ensonyi, ebikolwa byabwe bitandise okuvaayo okweraga. Naye ffe which is okay kubanga ffe weetuli tukyali fayini, mugende maaso n'okweyambula, ffe weetuli. Mathias Mpuga Nsamba ne bw'onaakola otya twongera okujjukiza n'okutegeeza nti osobola okufightinga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. You can't. Olwaleero munnayuganda gw'oba nze tutunuulidde Museveni ng'ekizibu kya Uganda, ne tulemeddwa okumanya baani abawa Museveni support okutufutubalako. Museveni kye kizibu kya Uganda nzikiriza,
naye ate waliwo ekizibu ekikuumiddewo ekizibu ate ng'ekizibu ekikuumirawo ekizibu kyekiba ekizibu okusinga ekizibu. Omuntu yenna anajjawo omumpembe Yoweri Kaguta Museveni olina kusooka kumwetoolola baani baakolagana nabo, kubanga abo baakolagana nabo baamummwe era bakuwa essuubi nti enkya ŋŋenda ziringa ng'embazzi ezikugamba nti omuti ogwo enkya ŋŋenda gutemawo, naye ate ng'ekyamazima byebigimusa ebikuumirawo omuti ogwo. Kaakati tosobola kujjawo Museveni nga tonnanoonya bigimusa bikuumirawo omuti ogwo, lwakubanga kyannaku nnyo nti ebigimusa ebikuumirawo omuti ogwo ate baabikuguzanga eddagala erigenda okukaza omutwe ogwo. Kaakati oluvannyuma lw'okukizula nti byembadde nkozesanga eddagala erigenda okukaza omuti gw'omutuba ate byebigimusa ebikuumirawo omuti gw'omutuba, kansooke ensaanyewo oba nziggyewo bino lyembadde mpitanga eddagala erigenda okukaza omuti gw'omutuba ng'ate nga byebigimusa ebikuumirawo omutuba, omutuba gujja kukala gwokka kubanga gujja kuba tegukyafuna bigimusa bulijjo ogubadde nga bigukuumirawo. Bano abasajja tebabeerangako mu byabufuzi bya kununula Uganda. Bano abasajja tebabeerangako mu byabufuzi bigatta ku Uganda. Bano abasajja tebabeerangako mu byabufuzi bya kubbulula Uganda. Bano abasajja babadde mu byabufuzi bya kununula nsawo zaabwe. Bano abasajja babadde mu byabufuzi bya kugatta ku nsawo zaabwe. Bano abasajja babadde mu byabufuzi eby'okubbulula ensawo zaabwe. Si nsonga oba Uganda esigaddeyo wansi mu nnyanga, azironga azibba ensawo zaabwe zivuddeyo wansi mu nnyanga zibbuluddwa nga tebaagala kumanya kintu kirala kyonna. Abasajja bano njagala mbakusensulire wonaaviira ku vidiyo eno okakase nti be bamu ku bizibu Uganda byerina, buuza lwaki. Abasajja bano oba akabinja k'abasajja bano akaagala okusaanyawo National Unity Platform ne His Excellency Bobi Wine, obadde okimanyi nti ke kabinja ke kamu akasaanyawo ekibiina kye bayita Nkobazambogo ekyali wansi w'obwakabaka bwa Buganda? Obadde okimanyi nti ke kabinja ke kamu akasaanyawo ekibiina kye bayitanga Bangawa ekyali nga wansi w'obwakabaka bwa Buganda? Wali osseekaawo ne weefumiitiriza nti lwaki Nkobazambogo ne Bangawa byalinga bisaale nnyo mu by'obufuzi bya Uganda ey'awamu, so nga ate oba wadde nga byalinga wansi w'obwakabaka bwa Buganda? Bangawa ne Nkobazambogo nsobola okugatwala ng'amatendekero oba amagunjuliro oba amateekeroteekero agaateekateekanga bannabyabufuzi naddala abavubuka ku mutendera gwa mwoyo gwa ggwanga. Era bannabyabufuzi abaayitanga mu Nkobazambogo oba Bangawa baabeeranga ba muzinzi nnyo, baabeeranga ba muwendo nnyo, baabeeranga ba nkizo nnyo ebiseera ebyo, nga tebatambulira ku kintu lubuto lwange, ng'era si kye bakulembeza, nga bakulembeza nnyo eggwanga. Era abatuuze b'e Uganda baabalinangamu nnyo essuubi nti oyo omwana gwe mulaba atudde mu ntebe eri yayita mu Nkobazambogo teweekanga ng'agendedde ddala ku ntebe esooka kubanga yateekebwateekebwa bulungi. Nkobazambogo ne Bangawa nsobola ogiyitanga nassale bbeedi, mwe baabikkiranga ensigo bwe baalabangamu ezimeruse ne balyoka bazisimbuliza okuzitwala mu by'obufuzi bya Uganda ebyawamu. Naye wali ozzeekaawo ne weebuuza lwaki Bangawa n'Enkobazambogo byasaanyizibwawo? Era oba ggwe bw'ofumiitiriza muli munda mu ggwe, Bangawa n'Enkobazambogo byali bigattako ku by'obufuzi by'oludda oluvuganya? Ansa eri nti yes, bwe byanga byali bigattako. Gwe sooka weebuuze lwaki byaggyibwawo. Mulaalo wa ngeri ki agenda mu kisibo ky'ente omuli ezikamizza, omuli ezitakyakamwa, omuli ezisaatawadde, n'alondamu ente enjimu ente enjimu gye bayita lugaaju ekyava amata amangi ennyo, n'agamba eno gye ŋŋenda okusala ngirye essupu. Kitegeeza nti omulaalo oyo waliwo nannyini faamu omulala, bwe bavuganya ne nannyini faamu eno akozesezza omulaalo okusaanyaawo faamu eno, oba ali mu kukozesa omulaalo okusaanyaawo faamu eno. Waalisoose ne weebuuza lwaki Nkobazambogo ne Bangawa byaggyibwawo, era byaggyibwawo ku mulembe gwani? Ow'embuga oluvannyuma lw'okukwasibwa Ddamula
ekintu kye yasookerako kyali kyakusaanyaawo Nkoba za Mbogo, kyali kyakusaanyaawo Bangawa. Era okuva ow'embuga lwe yakwasibwa Ddamula, saddamu kuwulira ku kigambo Nkoba za Mbogo yadde ekigambo Bangawa. Era ne bannambooza abaali bakitembeeta babbeti bakireke, baagoba ku radio ya Buganda CBS, baagoba ku TV ya Buganda BBS. TV ya Buganda BBS ne radio ya Buganda CBS kuliko babwanika aboogerera mu kigambo dialogue. Dialogue etegeeza kuteesa ku ngabano wange, olya nnyo nange mmansulizaako, owange olya nnyo nange mmansulizaako. Temulaba nti waliwo abantu abakyalimu obumulu nga bagenda mu masabo oba abasamize nga n'okusaddaaka basaddaaka abasinza sitaani. Naye Mukama Katonda tayitangako sitaani kutuula naye ku mmeeza emu nti tuteese tulabe we tugenda okugabana obwakabaka lwa nsonga. Yamanyi obubwe butuufu buno obwono ayina kulwanyisa bulwanyise. Kakati gwe mbuulira lwaki abaali abasaale ennyo mu kubunyisa enjiri ya Nkoba za Mbogo, mu kubunyisa enjiri ya Bangawa, baagobwa ku mikutu kwe baali bagibunyisiriza ne baleetawo abakulembeze ekigambo tuteese ne sitaani. Kitegeeza nti omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ayina akasente kangi ke yayiwa mu pulojekiti y'okusaanyaawo Nkoba za Mbogo ne Bangawa lwa nsonga giri gyali ng'emizimu gy'otalina bw'osanga nti ogirwanyise. Nga bw'olaba FDC, nga bw'olaba DP, nga bw'olaba Jema, nga bw'olaba Conservative Party n'ebibiina ebirala ebyaliwo mu Uganda ebiseera ebyo byali bikubika nga Museveni amanyi wabisanga. Naye nga yo Bangawa bw'eba etendeka abaana ba Uganda ey'awamu ebatendekera mu kigambo kwagala Buganda na kwagala nnyo Kabaka, naye nga yeerimbikangamu kyerimbike lwa nsonga nti mu be batendekanga okwagala ennyo Kabaka n'okwagala Buganda wasangamu Bamugisha, wasangangamu Bokudi. Museveni n'akwata ssente nnyingi nnyo okusaanyaawo Nkoba za Mbogo ne Bangawa. Bwe kibanga Museveni si yasaanyaawo Nkoba za Mbogo ne Bangawa, mbuulira Ssaabasajja Kabaka bw'atandika okusaanyaawo Enkoba za Mbogo ne Bangawa ng'ate bannabyabufuzi abaali mu ensa oba omuzinzi n'abantu be batunuulidde baalinga bayise mu Nkoba za Mbogo ne Bangawa. Gwe kyogamba Ssaabasajja Kabaka asobola okutema ettooke lya Nakitembe eri kyassa amatooke agatundibwa okuzaama oba agali katale, asobola. Mujjukire emabegako Museveni alina statement gye yakola n'agamba nti ngenda kusaanyaawo gurupu ya Kyagulanyi. Era bwe tunaatuukira mu mwaka gwa 2026 NRM egenda kuba yeegiriisa ng'ekigotta nga tekyalina opposition. Olowooza Museveni yali atamidde okwogera ebigambo ebyo? Olowooza yali anywedde mwenge? Oba olowooza nti obwongo bwe bukyuseeko? Nedda, yali konkoshuwa nti agenda kusaanyaawo gurupu ya Kyagulanyi, kubanga be yali agiwendulidde be bamusaanyizaawo Bangawa n'Enkoba za Mbogo. Era bwe weegendereza nnyo emabegako nabagamba nti bano abasajja balwanye nnyo. People power emiriwe NUP. NUP emire people power. Kubanga NUP erabika omanyi w'ogisanga, naye people power gwalinga ng'omuzimu gw'otamanyi w'ogusanga kugulwanyisa. Naye ne basanga ne Kyagulanyi mugezi nnyo, naddira NUP n'agiyingiza people power. Ng'era bw'olaba Buganda bwe institution erabika nti esangibwa Mmengo, nga wansi waayo eri yalinayo ekibiina kyayo b'ebibiina byayo Bangawa n'Enkoba za Mbogo. Museveni n'amanya nti bw'omala okukuba Bangawa n'Enkoba za Mbogo automatically Buganda oba ogimaza amaanyi, kubanga Bangawa n'Enkoba za Mbogo mwe mwavanga abantu ab'omuzinzi aboogera ku bigambo nga federal. Buganda mugiwe federal n'ebitundu ebirala mubiwe federal yayo. Katikkiro bamuganye okugenda e Bugerere nga Nkoba za Mbogo yeetandika liri lyalinga ejje erikuuma Buganda bweppo ne Uganda, nga bw'omala okulisaanyaawo automatically ne Buganda obeera omaze okugirinnya ku nfeeto oba obeera omaze okuzibetenta omutwe. Kakati omuntu yenna yalaba ng'okusaanyaawo NUP
automatically ne people power oba omaze ogisaanyawo kyova olaba yalwana nnyo gundi eno people power no kyentegeza omuntu yenna eyagalanga okusaanyawo people power automatically ne NUP oba ogisaanyizaawo kubanga amaanyi ga NUP gaalinga mu people power kyova olaba yalwana nnyo people power agitwale waagirengerera mu NUP asobole okugisaanyawo nga bwe yakola Bangawa n'enkoba za Mbogo. Olunaku olwaleero Buganda yasigaza mannya oba yasigaza linnya kubanga ekitoogo mwe yeekwekanga okubeera eŋŋundiivu kyasaanyizibwawo yeebadde tageti ya Museveni ate ng'abadde konkoshuwa nti agenda kituukiriza kubanga abaamusaanyizaawo kiri baawadde omulimu okumusaanyizaawo kino ne yeerabira nti siteegi osobola okugizinirako emyaka 3 nga bibanyumira abantu n'ebituuka ne bibabbowa singa bagwa mu dancing moves omwami Yoweri Kaguta Museveni eno stage koli mu kuzinira ogiziniddeko emyaka mingi dancing moves tuzitegedde saagala olowooze nti bino ebitaano bye baamukwatiddeko omukulu oyo byasoose okulya nedda Kamada bulijjo aliiranga mu kisiibo naye ku mulundi guno yeerabidde okusangula amasavu ku mimwa ne bamukwata kakati akugamba lwe lusoose nakakasa nti lwe lusoose nga bulijjo enva zibula ate ng'abali ewaka bonna babeera baasiibye olowooza bulijjo zino ezibula si yeggwe ebbanga lino lyonna abadde ng'azirya. Mu Uganda obusiraamu we bwajja waalingawo omuvubuka baamuyitanga Mpungu Teryabirenga mu Kristo. Mpungu Teryabire oluvannyuma lw'okumubuulira enjiri ya Allah yasiramuka era Mufuti Swaibu kwe kumuwa ekitiibwa kwe kumuwa erinnya lya Kamada. Oluvannyuma lw'okusoma ennyo obusiraamu yasalawo amufuule imaamu. Naye munnange waliwo omuvubuka bamuyita Zaake najja n'atubagulizaako n'agamba nti Kamada musanze ali kadomola ka butunda emisana gano ng'abasiibulukusi tebannasiibulukuka. Tuli mu kisiibo nalyalya ne yeegaana. Ku mulundi guno ne bamukwata okusaidi bwe yakutte mu nva yeerabidde okusangula amasavu ku miki ku mimwa naye ng'ebbanga lino lyonna babadde nga balya. Saagala olowooze nti ebyobufuzi ku mulembe gwa His Excellency Bobi Wine lwe bisoose okubeera mu ssente ku opposition bulijjo babadde nga bazirya naye ye Bobi Wine najjanga ettabaaza najjanga ettaalo oba ekitooki n'abatumulisiza ati nabagamba mutunuulira abantu bammwe bulijjo abagamba nti agende emisana mubeera nabo mu kwekalakaasa ekiro ne bambala gomesi ne bagenda ne bano n'ebisawo bya ssente okudiscouraginga abeekalakaasi. Njagala nkujjukizeemu ku baana be baakwatira e Kalangala ne babasiiba ekitali. Obadde okimanyi nti waliwo ekibinja kye baateera e Masaka? Obadde okimanyi nti ekibinja ekyo kyali kya Kamada gwe baayitanga Mpungu Teryabirenga tannasiramuka? Era obadde okimanyi nti abaana abo bakuumira ekitalya Mpungu Teryabire yabageyininga obukadde bwa $5 zino ze walabyeko ebitaano naye nga Mpungu Teryabire abadde ng'aliira ddala lwakuba ekitala ku luno kyamukubyemu nti Bobi Wine ono alinganga ekitaala kya security. Ekitaala kya security tekibaako nti owoobwajja nga kizikira waaka wajja kubba nga kyo kizikira omubbi bwajja ow'ebbali nga kyaka. Ekitaala kya security kikwata ow'ewaka kimulisa n'ow'ebbali. Kati ekitaala kya security ku mulundi guno kyamulisizza wa mu nnyumba ng'akuulita n'obukadde ebya naye gwe sooka weebuuze bwe bubadde busoose oba ebbanga lyonna azze akuuliitanga n'obulala. Ekyo nkikulekedde nga Munnayuganda. Ne tugezaako okwemulugunyaako ffe bakisaati be bagamba nti tetulina kwogera. Kimbu wano nga tebitambula bulungi. Naddukira ku CBS kwe bagoba Nambooze yayogeranga ku bya Bangawa n'enkoba za Mbogo. Omwami oyo n'ayogera ebigambo ti mmwe mwatondebwa kulemberwa si kukulembera. Mukkirize mukulemberwe mu ngeri ekinagguka nti ate
mugenda kutukola kyomanyi bano batufuula endiga balowooza endiga bwekoteko omutwe ebeera teraba gyeraga kati bano abantu bamanyi bategeera nnyo okusinga His Excellency Bobi Wine era bamanyi balina experience y'amannyo okusinga His Excellency Bobi Wine. His Excellency Bobi Wine n'abaleka nga banaatera okuziggusa n'abazikirizaako sigala ku magulu n'abazikirizaako sigala ku magulu kati mutegedde ndowooza data w'ebitaano oyo gwe watulangira nti asobola okukusoza miliyoni 5 data weeri era omuntu yenna alina data ow'ebitaano muntereko buli omunteerako nnusu 5 data ow'ebitaano ku ssimu eyo sannyalaze nago gagenzi data w'ebitaano asobodde okusuuza omusajja omunyago gwa bukadde 5 soke mulindeko katono soke nfune ku kitangaala wano. Ebigambo byebyo Mathias Mpuga Nsamba kaweddemu data China kyannyonnyola baganda bange mikwano gyange ensi yamutegedde dda yeeyambudde yeeyanise buli kimu takyalina kyayinza kuzza bannayuganda bamutegedde dda mutemu mulyake mubi manda ku manda lisasi ku nnyama mama Kyagulanyi mama atabuse wolololo bululudululudululudulu obwebbe buyina okugwa wala kale kwegamba baganda bange nange oluga ebigambo bimpeddeko kubanga His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alabika nga mukambwemuko ennaku zino tayagala nguzi tukkirize. The President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebyenguzi byo temujja muteekamu era bwe yalidde enguzi ogenda kinyonyoka ogenda kiwulira tubagambanga.